Gavumenti eragidde abasawo bonna okudda ku mirimu okubeera nga bakakalabya emirimu baddemu okuweereza bannansi buto. Gavumenti okuvayo bw'ekiti kiddiridde abasawo okussa wansi ebikola nga bagamba nti embeera mwe bakolera tebasobozesa kubeera nga batuusa obujjanjabi eri bannansi. Mu lukungaana lwa bannamawulire, minisitule y'ebyobulamu gye yatuzza ekiro ekikeseza olunaku olwaleero, Minisita Jane Ruth Aceng yategeezezza nga bwe bakizudde nti ekibiina ekyayitiddwamu abakungu bano okubeera nga beekalakaasa tekimanyiddwa mateeka era nga n'okwekalakaasa kwabwe tebakugoberedde mu mateeka amatuufu. The Uganda Medical Association is not a registered trade union and cannot enjoy the rights, immunities and privileges provided under the Labour Unions Act, as these only accrue to registered unions. In addition, there is a court order dated the 1st of March 2017 restraining one Mr. Charles Yiga, Dr. Ekwaru Obuku and Ms. Eva Nangalo from interfering with or any matter connected with the Uganda Medical Workers Union pending the court ruling. By Dr. Ekwaru Obuku, to answer you directly on the issue of the Minister of State saying their strike was legal. Minisita akikkaatiriza nga bwe bagenda okuwa obukuumi eri abasawo bonna abanadda ku mirimu wabula n'alabula abo abanaagenda maaso n'okubeera nga tebadda ku mirimu. As to the issues of their motivation, we have clearly stated that government is addressing it. We have not said we are not going to address it. We are addressing the issues of their demotivation. Yesterday, when I was at the press, I clearly went step by step and clearly highlighted the issues of the interns. I highlighted the issues of the senior house officers. And again I went on to say the payment of salaries will be addressed. Kinajjukirwa nti olunaku olwajjo Minisita Jane Ruth Aceng awamu n'abakungu mu minisitule y'ebyobulamu bwe baalabiseeko mu kakiiko k'ebyobulamu aka paalamenti bategeeza nga bwe balinda enteekateeka za gavumenti ez'okwetegereza emisaala gy'abakozi bonna okubeera ng'emalirizibwa nabo basooke balowooze ku misaala gy'abakozi. Wano nno ssentebe w'akakiiko kano we yasabidde abasawo okudda ku mirimu okubeera nga bakakalabya. Service tubakakasa nti tujja kubaddira kwezi ensonga n'olwekyo tubasaba era tukkiriziganyizza ne gavumenti titubasaba baddeyo era nga ffe paalamenti omulamwa gwaffe omwaka guno twali twakisalawo dda tukwe kutereeza embeera z'abasawo. Olunaku olwaleero ekibiina abasawo mwe bayitidde okulaga obutali bumativu buno ekya Uganda Medical Associations kisisinkanye okubeera nga kitema empenda ku ebyo n'ebigenda mu maaso mu ggwanga mu nsonga zaabwe. Isa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.